Cindy yajja, sorry, Sheebah yajja ng'ayina anga. Okitegeera yajja ng'alina obusungu bwe. Yajja ng'alina obusungu bwe okitegeera. Yali asobola owaaje. Yali asobola obukola ki? Obucontaininga. Okitegeera. Najja nalaga cause abantu kale tetuganye she's good, she has good music, but people abamu abali ku side yajja gamba naye inga yakola bwati lwaki sigenda wagundo kitegeera so eyo gundi engeri yajjamu engeri gye ansalingamu ebintu ku gundi n'agamba gundi ono mbuyerema seeguya mbuyerema amukuba nnyo bana abantu amazima gabeera mazima nembadde manyi baali ba mikwano yerema kyekituufu yamugamba kale kankirongoseemu sokolongoseemu njogere niba media personnel here right? Yes. Bambi tusitula music industry neither way or the other isn't it naye nsuubira Sheebah it wasn't called for twagala nnyo okubookya wetaba mu mazina g'enkima ogisuubira okitegera bangi be boogeredde ebigambo ebisinga n'ebya Sheebah but they are still standing olaba Sheebah yajja nga alina obusungu yali very emotional no so the problem here is and very arrogant zi program nansonyiwa emiziri mbadde moderator naye kati wankyuse moderator wuno wano so amia wotegera ku Sheebah society naddala mu music industry naddala ba society mulina obuzibu bumu buli muntu batukuziza mu ngeri za njawulo biki ya gwoyinza okubeera awo Douglas ng'oyagala abantu bakulinnyeko wali abantu abatakkiza balinnyako olwensi waba kikodde kati seeguya where does he get oba ki okutandika okuvuma omuntu kuye ndi ku stage nga olaba segeno bwa segu yaabwe look at him nga bwa segeno bwa segu yaabwe Cindy bwe yali ayingira music industry yali asuubira ki nze simanyi bya Cindy because I'm not even a fan I'm talking to Sheebah you know Sheebah yali ayingira music industry Sheebah yali asuubira ki musoke mu mbuuli yali asuubira no abamwagala bamwagale no wulira mu kibuuzo kyange ekyoba olina okumanya no Sheebah bwe yali ayingira music industry yali asuubira aza kuyimbira abantu be si music industry gamba limelight kati ngaliifu bwe kibabulira kyolooza yaza kuyimbira ffe kagambe kino omuntu bwayingira music industry suubire enkokola zijja kubaamu ogenda kwogerwako kuba oli mu limelight wandigambe limelight kasoyingira limelight thank you sweetheart kati obajja nebagamba tino weeremererwa tokitwalanga point bana nawe kisuubira nibagenda kukuma despite the fact no towekozeeko olemereddwa aba alina okulangira 26 years doing a Lugambo show it's also another big thing it wasn't called for was it really called for yali akisaana exactly no Mugamba ku stage. No. Let me tell you something. Kati, no. Tuveko kubya emotions. Nothing to by the way. Now you are talking about out of emotions. I'm not talking about of emotions. Woba gamba. Kati asoko de. Sheebah. Asoko ya Mugamba. Kino we don't tudde wano. Career yo. Egenda kugwa wano. Ngani? Ngani mbusinga tuli mpaka za mazina chikirize chigane seguya jali yeremererwa nchidamu in Sheebah's voice yeremererwa automatically yeremererwa nchidamu okusatu yeremererwa waliwo abagamba nti eso busungu bungi naye it was just a battle environment ebigambo byogera because it's a battle but then oli yaliteekamu emotions isn't it naye nyini yamuwa kyali agwana automatically awo kasiri yakundi katize kasale mpaka kubanga tuyinza osula ku story tutavaawo wano ng'amazima gali nti batoweri brand zizonna eziri involved zonna z'amaanyi nze ng'omuntu nzikiriza nti buli omu alina kyasinga ku munne era nga nzikiriza buli omu asobola okuzannya obulungi ku lunaku luli okitegeera ensobi Sheebah gy'ayinza okukola kwe kujja n'obusungu tosobola lwana na busungu n'owangula olaba Sheebah mugenda ne bagamba alina hits nyingi tiimu esobola okubeera waawo ng'erina abazannyi bangi abalungi kooki n'alema okubalonda obulungi bateeka ku kisaawe ng'akozesezza oba olusi emotions gundi mwagala nnyo gundi bwe muyita mpulira okitegeera kati Sheebah ennyimba z'alina ennungi ennyingi tagenda ziyimba zonna selection gy'anaakola yegenda osalawo oba aba ne she ennungi oba ki
oba embi okitegeera gwe bw'oselectinga obubi ng'oli alina abazannyi abatini abalungi naye n'abategeka bulungi era abasobola okukolaki abasobola okukuba okitegeera ku lunaku lwe bajjira ku press conference ekisinga ottawaanya abantu kimu Sheebah engeri gye yajjamu ne gye yajjamu eyo terina nakuba debate lwaki eyategeka press conference eno wa university ayagala abayizi n'abazadde okitegeera kitegeeza nti ku pano kuno osobola okuleeta abantu babiri nga buli omu alina side gyali presenting Sidi najja ne composing biki na communicating eri abo then ne Sheebah najja mu ngeri ye na communicating eri abo ababe okitegeera so byonna biba bikola ki byonna biba bikola ye nga yafuna plus kubanga nakati buli we mu discussing ekintu kino buli omwana akirowooza akagenda lowooza ku mutegesi of which omutegesi ye university eyo ye bayikola ki ye beefunamu fine n'abayimbi baafuna bakola ki basasulwa kitegeera neze just kyenyiza okumaliriza nakyo ku nsonga eyo kimu Cindy muyimbi mulungi bwe tutuuka kugamba nti talent performance maloboozi na biki Cindy asingako ku Sheebah ne bwe tutuuka kugamba nti ono alina ennyimba ez'amaanyi ennyingi Sheebah asinga ku Cindy bwe tutunuulira society ye Uganda ebiseera ebisinga tetunuulira nnyo asinga kubeera ki asinga kuba na ddoboozi ddungi batunuulira nnyo omuntu asinga okuba ki okuba n'ennyimba ennyingi ate nga hiiti okitegeera ovuiki kiki kyekugambye nti kakisinziira kwagenda okulonda abazannyi bano first 11 ateekamu ani anajjira ku saabu bwe kityo ekigenda okuba so kati bonna anaaba alina teamwork makes a dream work agenda okuba ne tiimu esinga yagenda okuwangula batera okitegeera bani nekirala ekimu kyenyiza okwongera okutangaaza mu bantu eno bizinesi gye tulimu bagiyita show business tekolera kutetambulira ku talenti kwokka etambulira ku birala ebigattako ensonga lwaki omuyimbi asobola okuba owakabi talent wise n'atakula kusukkako awo okitegeera olwaleero bino ebintu bye tuleeta mu equation nga bonoogamba nti ono n'alaga ennyumba oli n'alaga amamotoka n'eri gye tubikoppa oli bw'amala okukula mu industry ajja n'abaflexingirako balaga ki kyazimbye kino kiba kiraga abawagizi be nti ajja akula era abawagizi be batuuka ekiseera nga baliretinganga nabo baagala omwegomba okukula naye ku level kwakola ki kwakulira okitegeera tekirina buzibu bw'osalawo obutalaga bibyo naate tekidemonizing alaze bibye kubanga it is a show business tulemaze ebbanga wano waliwo babbekulu ne Bobi Wine batuvugirako nga tebatuvuga ku music yekka onajja naga naguze eryate eryakabenje naguze emmotoka simanya biki okitegeera kati ebyo byonna bibanga bu supplements bwogattako okujja okukola ki okuzimba okitegeera so mwenna abali mu show business mulina okukimanya nti tuba tulina okukola ki tuba tulina okukula era osanga ne munnamawulire nga mumanyi nga abaddewo ebbanga naye ng'ate ebyo ebintu tebakola ki tebabimanyi olwaleero society bagiyita tetudiscussinga art obeera ku radio oli ng'agenda ozannya oluyimba lwa Bebe olupya nakugamba oluyimba lwa Bebe Banton awanbawazuwena eyagoba abakongo tayogera ku musical content nti oba eno yayimbye waati producer waati yeyakoze kati kitegeeza society bademonizing ebintu byo discussinga art tudiscussinga muntu byakoze kikuzaayo ku kiri where is the attention Sheebah akola bulungi attention gyeri Cindy akola bubi attention gyeri kitegeeza toyina bwogenda kakasa general population nti omusinga kuba ye gweraba okitegeera kino ffenna tulina kiyigiramu kimu nzize ngambanga abantu ebiseera ebisinga nti hard work bwekola ennyo nga talent tekoze hard work esobola beatinga talent leero bw'otunuulira ennamba z'abakyala bano bw'otunuulira hits abakyala bano ze balina bw'otunuulira amaanyi gaabwe ojja kulaba nga waliwo asingira ddala ku munne lwaki ng'ono ateekamu nnyo oli takola ki finally nze nga nva ku nsonga eno bannamawulire sikyabategeera munnamawulire ojja ku pano ng'oyina sayidi munnamawulire nojja ku pano ng'oyina sayidi naye mulimu abantu abamu be tulina okukkiriza nnaavaaga baliriza kati omuntu nga Seeguya abantu balina omumanyira talina bajjako waya Seeguya ze esobola omukategorizinga nga infant adult
infant adult ye muntu abanga omubiri gwakula emyaka gikuze naye ng'obwongo n'ebirowoozo bikyali bito kati n'ebintu engeri gy'ababikolamu ebiseera ebisinga ebaki temutodiscotinga n'ebintu ebisinga engeri gy'ababikolamu eba yeeyo okitegeera ekisinza okutta mu mulaalo y'abaana abayiga ebintu mpulira nnyo abantu abagamba muzeeyi alemedde mu ntebe atta mu mulaalo y'abantu abalala bayingira ebyobufuzi bagaa tunaagoyingawa n'abantu abali mu mirimu eno mutta mulaalo y'abalala bagamba tunaagoyingawa omuntu tasobola kubanga olwaleero aweerera omwana agenda akola olugambo emyaka 26 nga chairman wa lugambo ng'alinga agamba nti kampani eno terina spisimu gyesobola kuseetinga seeguya elevating ave ne kugenda mu field seeguyawo waali ayina abaana nga bakulu nga kyonna kyokola omuyisaamu amaaso kigenda direct ne ku famire ye kitegeeza ateekeddwa okubeera protected okuva mu fracas eyo bali abasajja abamuwanga respect eri ultimate bakuze bano abaana abaliwo bato tabayinaako toffaali era kyova olaba singa lwanga yeyayogera seeguya kyeyayogera osanga Sheebah yandirespondize lulala kuba be babayinako ki ettaffaali ne kati oli agamba gwe tondiiko tokola ki tokolangako kitegeera so ffenna abakola emirimu tulina okukimanya buli luvannyuma lw'emyaka 5 elevate buli luvannyuma lw'emyaka 5 elevate ove mu gaapu y'obwana okujja okuyisaamu eggaali era bino ebintu by'okubeera ba infant adult tubikomye bw'oba okuze kula according to your ODS kula according to your myaka kula according to the levels mu industry tulekera okuba ne bannamawulire betwandibadde tuyigirako ate nga beeyisanga ebitagasa nenga ennaku z'omwezi 15 parting shot yange ku bannamawulire kizza twakyogerako professionalism bannamawulire yafa abasinga obungi tebagasomye Yesu yagamba ina degree seeguya musamwe ekitiibwa mu longevity bangi gyabaddewo with due respect ali mu kaliba yemu naye general gye yakwata ey'olugambo nze Douglas sijenkola kuba sibisobola oba kitegeera birimu amakuuli mangi naye yeewa ekitiibwa n'abalala station gyendaba onyogera kunja kitegeera yo abaana baayo oba abakozi bwe bajja kati omu yakolako mwe yabavuka ebirawo ku lw'omukaaga naye batukesa naaweza emyaka nibaga nga bamugenda bamukuza nkimanyi asoma mawulire kino wali yajja nga akyali ti naye naakula nga akyali kwestation nama n'agenda eriyo neddiwa eyajja nga bali aba omu naakula n'aleka munne bw'obasanga kati tosobola kukkiriza nti baali bayimiriddeko ku seeti y'emu nga bakola ekintu kyekimu naye just kwegamba ekyo kyetubadde twogerako bambi tukakuweereza omukulu era nange ku nsonga eyo I'm really so disappointment kweyo ensonga abaabukedde abaaliko kwolo ku seeti kwaliko nese ani Simon omunene naye yalaga side gye yali eyaliko nga aliko ku side ya Sheebah yali Zahara Toto naye nga bonna balaga side nti bali Cindy ate ne bakiraga mu bantu so kubawo zikirambulula munyawo Zahara Toto naye yali ku side ya yali timu Sheebah bonna bannamawulire kyokka yali ejjudde stage bwe omanyi lwaki kakiddabulule Cindy mwangu kutuukikako kitali ku Sheebah muzibu kufunako kyetaaga ku muyimbi wali obuzibu kati babi bannamawulire bagenda eri omuntu kankubuuza ekibuuzo let me ask you something oli omuntu wagana okuwa interview musango kadde balinabo okufuna sayidi musango anti no si musango so wetugezaako kugamba nti bwe baba bakuyisizaamu eggaali kikize n'eggaali nti bagikuyisiza mukwano gendayo n'esuuti zeezo bakuyiseemu eggaali tusimbule embala tugende oyo mukulu mumaliriza naze maliriza nze akagambo ke ŋŋamba seeguya awo waali aveewo kuba abaana bangi abatunuuliddewo ku myaka gye afuna abaana bakyaninga kati ng'ono onajja kusobola ekifo kyo bano bajjasobola olugambo naye kati ffe ba investigative journalist bubunowabyagala ebyo naye nga bambi wona ogenda otulabira ku YouTube channel ez'enjawulo thank you so much tubeerawo wano nga wotulaba
tubeerawo ne tuyisaamu ekibadde kitambula mu wiiki emboozi ng'ezo naye bambi ng'ennaku z'omwezi 15 sagala mwerabire tugenda kubeera ku Yolo Festival. Yes, Sheebah kalungi ne Cindy tugenda kubeerayo naye nga zirya enkola saa 6 ogw'omutuntu nja kuba natuuse dda. Era kolo sijja kunywa nnyo sagala kufuluma nti twagala kwetawula nnyo mbeerewa naye bambi twesanga ennaku z'omwezi 10 ziryawo. So tugenda kuyima hit ku hit naye nga kale so tubadde wano ku Satellite Hotel naye nga sinagenda waawo sooka osiibula abantu abali ku S Media abali ku Life Experience Uganda bannange musubscribinga abapya kubanga tubeera na bingi nnyo waneeno ebyo kyatudiscussinga ku mboozi ng'ezo ate ne tubeera nga tukikuba tubaagala nnyo obeere bulungi babayi omukulu olina kyotugamba oba osabu kale my parting shot maliriza obadde ki wama I'm Douglas Tio. By the people from London badde nerabidde waliwo omukyala bamuyita Barbara ali London nkwebaza nnyo. Thank you so much Barbara. You have been there. I mean it, yes. Abitegeera bulungi. Barbara, thank you so much. Thank you so much Barbara. People in the diaspora, thank you. No. Thank you so much. And bebaza nnyo. You can go now subscribe on my YouTube channel. I repeat, it's Media Now. Media Now. For more. There are more there and I'll be bringing more. Thank you. Tuwulire ku brand. Bannaye abatulaba brand yange eno bagiyita zinja tuvaaye. Brand efulumya engoye zaitu tufulumya t-shirts, nkofiira, ama-t-shirt. Omayeraga ati nze mwogerako nga ndi ku side ya business. Ebintu ebiseera ebisinga bye tuzenga twogerako nga abantu babirabanga ebiri ewala ebitasoboka ng'okumerchandisinga kati twasalawo ebimu tubyogerengako then practically tubikole. Nze natandika brand yange ya merchandising etambula bulungi era ng'ali eyo yenna ng'okyagadde oba osobola okunkonako ku 0755 1968 13 n'ekikutuusaako n'oyambala n'oba ng'owagira emirimu gya art n'abakola art. Amannya nze Kasirye Adam Card nga ndi mu lutunuulizi w'ensonga za art ne entertainment industry naye nga neekubira nnyo ku side ya business. Kanjogera abanyambaza S before that one. By the way, I thank Gocha ye yanyambaza today. Webale nnyo asangibwa awo Mpelerwe Lusanja Road. He's a very good guy. You can go Aina Dope Clothes, trust me. Katigekwata oliwadde okusula n'akazindaalo leero. Mwebale nnyo kubanga mubadde ku mikutu. Agenda okukuta Sebya tubira. Nange. Abange kasibula abantu. Daga tukodde obudde obumala si kyo mukama wange. Mukama yewaye kikyo. Simple balance. Abali ku S Media Uganda, abali ku Ogisani Media Now, olune jempuliddawo Life Experience Uganda ne Brown Skin Event. Bannange mwebale nnyo kwekumira ku mikutu gyaffe. Tubaagala nnyo mwongere ku subscribinga n'okulayikinga and comment. Otubanga tukunyiiziza bambi we are sorry. Bino tebibaddemu bya side oba singe bashiba. Disclaimer. Producer disclaimer. Batusonyiwa kuba bingi betwogedde bangi betunyizizza. Waliwo ababadde neutral nabo munnange. Waliwo abateetonda. Ffe munnange twetonze mutusonyiwe just badde tukola facts. Tuweza abantu. Just doing analysis. Aha. Yeah. Kale tubadde wano ku Satellite Hotel Sasi Chanja Road. Yes, bena hotel rooms enungi ezirabika obulungi. Gwali eyo oyagala wakwebaka kwera kweta muntu wo jangu wano Satellite. Otanga bisulo. Aha, parking gazi baina Satellite Health Club, sauna, steam bath, gym. Bwenkolere nakuzo owa yangambye nti nsazi onsangaawo ne coach wanga wali ku Satellite Hotel. Then ngawe mbagambye nti nakuzo mwezi 15 Yolo Festival. Kati mwabagala okunyuma okulabika obulungi okwambala mugende wa Joyce Fashion Store wa. Olona asangwa ku Ham Shopping Mall. Eduka U73, U74, U75 gendawo enamba eriawo mukubireko akolere ka delivery kugamba onyume ojoge jukira shife abashiba mukimayi bulungi kino tulina okwambala. So gende wa Joyce Gamba abasindi tebagenda kwambala. Abasindi tebagenda kwambala.
bagenda kwambala diti waliwo Kwambala bukete kwolwo. naye nga tubagala nnyo mu next time. Honorable Mohammed Nsereko nkutumidde